Kakoza. Chenzu deshine ekyalo nkisobola kati. Zino zonna sente nzikoze nga ntetenkanya mbayaye. Gundi ne mujjamu 2, gundi ne mujjamu 10. Bulijjo obwavu bunnumira bwerere. Nga nina abantu besobola okulaba abadongo ba kuno benzijjamu sente. Bulijjo osibira bwerere njala. Nga nsobola okujjamba sente mpitirivu bweziti. Sisobola ero sijja kwogerwako. Kati zine 2 za kakomando kakyaggulo. No10 kananansi. Zino zimbeeremu. Ero tesigenda kwogerwako ko kamira nja kewola bweyozi. Sisobola kwemalako sente omusajja taggwako sente. Abaana aka sente. Mama. Nsaba kubuuzaako. Osibye otya no nnyabo? Jendi. Jebale. Kale, amannya gange bampita Kakoza. Era kuno ku kyalo kuno terika atamanyi. Ndi musajja mulungi era buli wamu bantenda okuba n'empisa. Nina empisa. Buli omwama nti oyo omusajja mu muvubuka buli wempita buli muntu antendereza. Buli wobuuza Kakoza record gye baninako kyokka mpisa n'okweyisa obulungi. Sirwana, sikubala, sirina muze mubi. Naye ekintu kyensoso okulaba mu lunaku olwaliro kye mbadde sinnaba kulabako. Mbadde sinnalaba ku mukazi mulungi nga gwe. Ebbanga lyemmaze ku kyalo kuno mbadde sirabanga ku mukazi alabika bulungi eyakulanga gwe ayina figa nga mukazi alikanakyo. Oli nakyo wakafesi akaviiri abawala ba kuno bonna tebalina figa abali awo migongo mikalubu tebalina mulamu abeyerusa negoli kanakyo. Oli mukazi mulungi era ndowooza oba mwe Katonda yabatonda atya. Oli mulungi webale kunyirira. Webale kunyirira omanyi ennaku zino emabegako eyo mbadde nyina ekiwala eyo kyenjagala eyo mange eyo kyerusa. Kibeera awo wansi awo kyeyirusa tekirina mpisa kibogokana obeera nakyo tekikuwa kitiibwa kikumanyira bumanyize naye gwe oyogedde bulungi ompadde eddembe mu mutima. Ate nze ndi muvubuka ow'empisa ng'era bw'olabye sikubuuza nga nfukamidde. Nkubuuza nga nfukamidde era basajja baliro ne beejalabya naganze sobola kufukamira mukazi naye nze nfukamirira omukazi omulungi nga gwe. Era obulamu bwange mpulira nga nzikakkanye okumpa akadde n'enjogerako naawe era nkusaba gwe bukkiriza n'onjagala ebyange biba biwedde. Lwakubanga ekizibu kye nnina nze ekizibu kyange kye nnina sirina bazadde. Munaye mama wange sirina maama sirina taata. Kugamba ndi awo njagala nnyo omuntu anaŋŋumya. Diana. Wanje Steve. Nina ekintu maze ebbanga ng'era nkyakirowoozaako. Atobe ekiriwo ng'aŋŋamba olubuto luveemu. Steve era okomezaawo ezo ensonga z'okugyamu olubuto. Nga ndaba toteekeddwa kuzaala mwana oyo. Kiki ky'ogamba mbu siteekeddwa kuzaala mwana? Lwa nsonga toli lwedde ate nange siri lwedde ate ekyokusatu tetumanyi tetwekakasa olubuto lwa Ibula oba lwange. Okitegeera Diana? Twakikaanyaako dda ne nkugamba sigenda kuggyamu lubuto. Wakikaanyaako naani? Naawe ne mulamu yaliwo ne tukikaanyaako ne nkugamba olubuto terugenda vaamu. Negambuze kati Patricia wadde yakusuubiza okubanga agenda ddula abiri yakitegeeza ate omukamule bukamuzi sente. Saamukaka yennyini ye yakyeyama. Olinga nga atalaba kigenda mu maaso. Gwe tolaba mbeera mbi gye tulimu. Gweolaba ke kana akaseera katuufu omuntu mwateekeddwa okufuna olubuto. Obwavu bungi, sente zibuze. Negwe olowooza Patricia n'amusaba sente emirundi emeka nga tatukooye. Kati ate ennaku zino tumugyamu sente kumukumu kubajjukira endyayo yakyuka. Okitegeera laba mazima engeri gye tusulamu gwe ate ogatteko omwana. Omuntu mu kusooka wano yeewayo naye gwe tumanyi kiki kitegeeza kulabira mwana myezi 9. Gwe tukimanyi. Olaba nze kankula ekintu kimu. Fine. Nange maaso eyo omwana nja kuba mwetaaga naye si kati. Tukyezimba obulamu tukyali bavubuka ate nawe okimanyi toyirwe okyanyumirwa obulamu. Ndi ready era nalufuna. Lwakuba nti lwajja sirwetegekedde naye nga nalufuna ne kati mu kulufuna nenfuna obwagazi bw'omwana.
ogenda kuzaala wenawe n'ofeedinge oyiika amabeere wen'ozimba ekibuto wenawe n'ove mu shape ofuuke namudiguli n'ebyo byagwe ebito bitunuulidde. Ekirungi ngenda kuba nfunyeemu ekintu ekirungi mba ngenda kuba nfunyeemu omwana kigoyogerako omwana wa nsobi oyo omwana aba waki wali weetegese Steve mene ensobi ziko kirungi nnyo tereza ensobi ng'obudde tebunnakeerewa. Nsobi ki? Nkubuulira enjagala mbeko ne mukwano gwange ng'asobola okuŋŋumyagumya okumpa ku mirembe nga bwe nzireka ng'onkulisaayo bwe nzijjako bwe mpulira nga stress enkutte nsijja nenjogerako nawe kundabikayo n'ogwo mubiri gwo engeri gye wakula nze sisobola kuddamu kuwankawanka ku kyalo. Omanyi nze Kakooza ŋŋonza ebintu kati omukazi omulungi nga ggwe osaana nakuwa ku ssente kati zo ssente nzikuwadde tosobola kwogererawo malusu makalu nga ggwe omwana w'obuwalanyirira bwotyo nga nenjogera amalusu makalu. Manyi ebigambo ebikalu tebikola ebigambo byonna bikola biriko akasente gwe kkiriza bukkiriza onjagaleko ebyange biwedde. Omanyi abavubuka babeereeyo ne bagamba mbu omukazi tolina mumuwa simanyi omwo mukwano gwaki mukwano ki ogw'obwirero ogutaliiko ssente gye guli tewakyali laavu ekkusa sikibola nkuwadde ssente ofukamira bannange neeyanziza bane weebale kukkiriza kwogerako nange bambi weebale nkwagadde. Nja kukola buli kisoboka nja kukuwa ojja kulyanga buli kimu kyoyagala kubanga se siri bubi nze ndi musajja mukozi neekolerera kubeera omuntu ali obubi tasobola kumala gakuwa ssente bwato ninze nzikuwadde. Naye si ombadde ngamba kansooke nveeko wano engulu abantumye ndi ku bwangu. Obadde olina woyambuka ate kirina buzibu nsobola n'okuwerekerako. Ngenda kwanguwayo. Kozi obeerawa? Beerawo mmanga ka gate kaawo. Naawe obeera wano mu kikomera kino bambi wammu mundabamu abantu abategeera tosobola kumadde era ntegedde nti oteekwa okuba ofuluma mu geeti eyo ku mpisa z'olina n'obulungi bw'oliko kati nsobola okujjayo nga bwe mba nkwetaaza okwogeramuko naawe. Ojja kujja mbeerayo obaayo full time. Thank you very much. Kati tompadde kanamba kasimu. Namba y'essimu nja gikuwa olulala. Osobola okukandekera kuba nsina walala we nnyinza kukusanga ate guno omukisa gwe nfunye guyinza obutadda otegeera. Kale olina weewandiika? Kati omanyi akasimu mbadde nkaleseeyo naye every time nsobola okujja kamala oveeno engulu. Kale okimanyi mbadde ku kino ekiwala nga ninga atategeera bannange ekyalo kyo kyaliko abakazi abalungi bwe bati. Omukazi asobola okuwa obudde n'oyogera naye n'omubuulira buli kibunga akuwuliriza. Ova kuba n'abakazi abeeyerusa ono yeeyerusa n'owaabwe yangoba yonna buggubi naye notankaluubiriza. Kanvuma embwa Kakooza ngenda kuvuma embwa abadde banjerega nti nze ndi muwuulu ngenda kuvuma embwa yadde bamanyira nti ndi mwavu. Kyana kyakula bulungi naye kati byonna nga biri awo nkoze ntya kakomando nyama ndoona nampola yakumpola tanzikirire naye kyana kyakula bulungi. Obutto bukyasobola ovaamu ng'emyezi teginawera na mingi nga tannafuuka na mwana. Okitegeera? Nze nkugamba ekisembayo sigenda kujjamu lubuto. Ebyo by'oliko weerimba sigenda ddujjamu ne wooba ofa. Ngenda kuluzaala. Ng'ate ne Ibra yaŋŋamba ajja kumpangayo akasente ke tukozesa. Owuza Ibula. Sente mmeka zayinza okuwa oyo naawe? Naye ali awo mukono ga mukopi aliŋŋaŋŋanze. Kyogamba owiiki wakuwezayo emitwalo 2 alowooza ezo wiiki z'olyako buli lunaku ezo sente ze ndaba akuweereza. Kasitampa gwate tompa. Obadde ki? Kati kankubuuza nkira kuma kye kugamba wano va olina owookulaga? Siina waffe gye banzaala. Era ewammwe wabeere kikola banaye kenyinyini wavaayo kati teeberezamu ng'ogenze ng'oli lubuto ki ekiyinza okutuukawo. Wabula Steve nze togenda kunnyiiza lwaki buli kaseera tubeera tukaayana tuyomba ate nga twali bulungi. Ate tulina na garanti nti omwana anaala muyinza ozaala omwana nga mulwadde n'akubonyaabonya
Ekigonyisa ozaala omwana nga bayazimba omutwe oba nga alina kansa oba nga alina siriimu birwadde bingi abaana abato bye bajja nabyo era oboneebone n'oyo omwana oyinza okuba wofa ng'ozaala. Steve, lwaki omwana wange omulowolereza ebyo byonna? Mbadde mmanyi omwana wange mwanawo. Nabigaana. Nange nakugaana okuddamu okuŋŋamba okugyamu olubuto sigenda ddujjamu. Kookola otya sigenda ddujjamu. Kale asanze ngezezaako okwogera naawe enfunda ezo ogaanye mu bulungi. Kale gwe gwamanyi. Sigenda ddujjamu. Kati muli neebuuza oba ofa ki? Habula Steve ndeka nfumbe emmere yange. Tukole tuti. Ne sente nazifunye. Ekitegeera weeziri. Tugende oggyemu olubuto n'ekyo kiggwe nga tetunaba kutuuka mu myezi nga tetukyasobola vaamu. Kuba tannafuuka mwana. Kuba lwe badde nzo gamba tewali ssente ne ssente zizino nzirina. Kale tugende oggyemu olubuto. Kwata. Steve, taa nti njagala nnyo ssente naye sigenda kuggyamu lubuto lwange. Wandibadde onviira nze n'enfumba emmere. Kale nze nkala naye kankwesonyiwe gwamanyi. Kasa nkugambye. Sigenda ddujjamu. Kale saagala kunnyiiza. Gwamanyi ekasente ekigaa sikiddamu. Akasatiro basatira